Mu mawulire agakagwawo breaking news awenjogerera akakiiko akamanyiddwa nga Legal and Parliamentary Affairs Committee kamaze okubanga katuula okutandika okuyitaayita mu bbago erigenda okubanga lireetebwa oba eryaleeteddwa mu palamenti y'eggwanga erya Uganda. Jjukira nakutegeeza olunaku olwajjo omukulu amanyiddwa nga Honorable Oboth yaleese ebbago lino erya UPDF Amendment Bill 2025 ng'ebbago lino ligendereddwamu okulaba nga kooti y'amagye eddawo era egende mu maaso n'okubeera ng'ewozesa abantu ba bulijjo. Kino nno omwezi ogwa January omwaka guno gwennyini ogwa 2025 kooti enkulu yali yakigaana era neeyisa ekiragiro, wabula abakulu ne bakola ekisoboka okulaba ng'etteeka lino lifuuka tteeka oba ebbago lino nga lifuuka tteeka. Kakati olunaku olwajjo ebbago lino lyayanjuddwa omulundi gwalyo ogwasookedde ddala mu palamenti y'eggwanga erya Uganda. Omukulu amanyiddwa nga Oboth era nga y'omu ku abo abatuula kakiiko ako baamaze dda okubeera nga banjula ebbago lino. Akakiiko wetwogerera akamaze okubanga katuula bakayita Legal and Parliamentary Affairs Committee. Kano nga katuulako ababaka abawerera ddala 36 kuliko ab'ekibiina kya NUP, kuliko aba NRM, kuliko ab'ebibiina ebirala, kuliko n'aba independent. Mukulu wange Abudu okuva South Africa Cape Town yambuuzizza nti otuwaddeko ba NUP bokka ababaka bameka abatula ku bukiiko obwo batubuulire tubeere nga tubategeera era kiki kye bayinza okubeera nga bakola. Kye bayinza okuba nga bakola nyinza obutakisobola kikugamba ssaawa zino, wabula kye nnyinza okukutegeeza nti wetwogerera amawulire agakagwawo obukiiko buno. Jjukira omukulu oyo Oboth bwe yamaze okubeera ng'ayanjula ebbago lino mu palamenti y'eggwanga erya Uganda, sipiika n'akwata ebbago eryo n'alisindika ku bukiiko bubiri, Legal and Parliamentary Affairs Committee, akakiiko kegende maaso n'okwekenneenya, Defense and Internal Affairs Committee nako obukiiko bubiri bugende maaso n'okubeera nga bwekenneenya ebbago eryo balabe oba liyisibwa, wabula nga kigambibwa nti essaawa yonna ligenda kubanga liyisibwa. Kati wetwogerera akakiiko kano aka Legal and Parliamentary Affairs Committee ko kamaze okubanga katandika omulimu ogwo era wetwogerera batudde bagenda maaso n'okulaba ng'akaali akakiiko akakwasisa empisa mu magye yefuuka kooti ewozesa abantu ba bulijjo ba civilians, oba nga ne waba toli munnamagye ne waba tolina kyekuusa ku magye, abasajja bano bali mu kaweefube okulaba nga bakuteeka mu mbeera eyo abeere nga akakiiko kano oba nga kooti eno ey'amagye etongozebwa mu mateeka. So okolaba akatambi kano ngenda kujja ne lisiti ey'ababaka ba palamenti abatuula ku bukiiko buno nga saawudde mu kibiina kimwava, nga saawudde mu bawa independent, then oluvannyuma ngenda kuwa n'akakiiko kali akalala. Njagala osooka owuliriza ebiri mu katambi wabula teweerabira. Akakiiko kano akatudde wetwogerera akamanyiddwa nga Legal and Parliamentary Affairs Committee, omukulu Mathias Mpuuga nsamba kwatuula. Sooka obirabe nzija ate tubeere nga tweyongera. Take us with the background on this, and then the link with the lawyers. Proceed. Let's cover ground by starting. Yes. Thank you, Chair. My colleague, they know they are supposed to present that. They are supposed to present the bill. They are supposed to present the certificate of financial implication. He knows. Also, what is he knows what to do. So let them start. So you cannot present the certificate of financial implication before you introduce the bill. You have introduced the bill. After the bill, the certificate will come. Even your only will definitely explain. your bill was introduced in the House, was settled, and then it's forwarded. It was that allegation the colleague is doing, which would be clear. Actually, it also come and then you can proceed to get the seat before the head. What will then about the head policy? No, Minister, proceed. Thank you very much. Thank you very much, Minister. On the background to the amendment of the Uganda People Defense Forces Act, account 330, to structure legal defense, to solve human defense challenges and circumstances. Cabinet Amendment 266. Abo be batuula ku kakiiko akamanyiddwa nga Legal and Parliamentary Affairs Committee era nga ne Mathias Mpuuga kwali era mu bamu ku bendabyeko abennyinza okuba nga mbalabye mu katambi nga nkakasa naawe balabe kuliko ne Peter Erweru
oyo mutegedde bulungi nnyo n'abasajja abo nga bw'obalaba awo Kiryowa Kiwanuka n'abalala bonna bali ku kakiiko kano akamanyiddwa nga Legal and Parliamentary Affairs Committee we twogerera nga bo bamaze okubeera nga basisinkana bamaze okubeera nga batuula nga kaweefube waakulaba nga ekkooti y'amagye esigala ng'ewozesa abantu ba bulijjo newankubadde nga kkooti enkulu bakye tuyita High Court mu ggwanga erya Uganda kino yali ekiganye era ekiragiro kyayita ng'ennaku z'omwezi 3 mu mwezi gwali gwa January omwaka guno gwennyini ogwa 2025 era egimu ku misango egyali mu kkooti eyo ey'amagye ne giba nga gigibwayo kubanga eno yali tribunal kaali kakiiko akakwasisa empisa mu bannamagye bonga bo nga munnamagye yenna abeera asiwuusa empisa akakiiko kano ke kamukwasaganya kati oluvannyuma lw'okubeera nti kalina ebiragiro ebiri special kwe katambulira ne baagala babeere nga bagifuula kkooti ba political prisoners bonna babeere nga oba oliawo bawozesebwa mu kkooti eno kakati wuliriza okusinziira ku information gye nnina n'ekiwandiiko kye nnina ng'omukulu wange Abdul okuva e Cape Town South Africa bwe yansabye abakulu oba abakungu oba ababaka ba parliament abatuula ku kakiiko akamanyiddwa nga Legal and Parliamentary Affairs Committee kamba kusomeremu lukwakwayo then tubeere nga ate tugenda ku nsonga endala akakulembera nga chairperson bamuyita Baka Stephen Mugabi akiikira Bukooli County North wa NRM kuliko Honorable Taylor John Bugalula North County wa NRM Honorable Odoi Olyerwo Fox Odoi mumumanyi bulungi nnyo akiikirira West Budama North East wa NRM kuliko Honorable Okia Joan Aniku ono district woman representative Madi Okoro wa NRM kuliko Honorable Kamusime Caroline akiikirira Rukiga district ng'omubaka omukyala wa NRM kuliko Honorable Kamuggo Pamela Nasio district woman representative Budaka district wa NRM kuliko Honorable Akiro Bosco akiikirira Usuku County wa NRM kuliko Honorable Achayo Lodu Ngora County wa NRM kuliko Honorable Uwerike Peter Christopher Bubulo County West wa NRM kuliko Honorable Nkwasibwe Henry Ruhama County wa NRM kuliko Honorable Oseku Richard Oriebo wa Kibale County wa NRM Honorable Sirwanyi Solomon onoomu ku babaka abeegabire obukadde kawumbi akalamba n'obukadde 7 Mathias Mpuga asooka atwala obukadde 5 ye Solomon Sirwanyi n'abamu ku babaka abalala ne baba nga basobola okukulitayo buli omu n'obukadde 1,400 era naye ali omu ku abo abatuula kakiiko ako wa NRM Solomon Sirwanyi mumumanyi era mu mujjukiro oyo twamukutegeeza wa NRM kuliko Honorable Achia Remigio akiikirira Piani County wa NRM kuliko Honorable Tinkasimire Barnabas Buyaga West County wa NRM kuliko Honorable Musinguzi Yona Ntungamo Municipality wa NRM kuliko Honorable Odoi Bernard Onen Youth Representative Eastern Uganda wa NRM kuliko Honorable Nambeshe John Baptist Manji ya County wa NUP kuliko Honorable Shamim Marende Kampala District Woman Representative wa NUP kuliko Honorable Lubega Medali Segona Busiro County East wa NUP kuliko Honorable Sechitoliko Robert Bamunanika County wa NUP kuliko Honorable Mathias Mpuga Nsamba Nyendo Mukungwe Division officially wa NUP nenga ate tumanyi kijagwa Honorable Adeke Ana Ebaju District Woman Representative Soroti wa FDC kuliko Honorable Alumu Santa Sandra District Woman Representative Oyam District wa UPC kuliko Honorable Odul Jonathan Erute County South wa UPC kuliko Honorable Basaliwa Asumani Bujiri Municipality wa Jema Honorable Niwagaba Winfred Ndorwa County East wa Independent Honorable Katuntu Abudu Bujiri County wa Independent Honorable Zijani David Livingstone Butembe County Independent Honorable Nsanji Patrick Kayongo Ntenjeru County wa Independent Honorable Peter Loki Abrahams G County NRM Honorable Chisembo Noelin NRM Honorable Najuma Sara District Woman Representative Nakaseke wa NRM Honorable Akampulira Prose eranga nono naye y'omu ku abeera abeegabira sente ziri Akampulira Prose akiikirira Rubanda District ng'omubaka omukyala wa NRM y'omu ku ba Mathias Mpuga ba Solomon Sirwanyi n'abalala abeegabira obukadde buli 400 Mpuga alyoka afuna obukadde 5 nabo atuula kakiiko ako then ku kakiiko akamanyiddwa nga Defence and Internal Affairs Committee akakulembera mu Honorable Kajwenje Wilson ye chairperson waako wa NRM era akiikirira Nyabushozi County Honorable Ngopek Lions ye deputy we Chibanda North County wa NRM Honorable Niyon Saba Alex Bufumbira County South wa NRM Honorable Ochero Jimo Abriki Norman
Labor County wa NRM, Honorable Otukol Sam, Palisa County wa NRM, Honorable Baino Mugisha Jeni, Kabanjungu District Woman Representative Ibanda District wa NRM, Honorable Mugari Donozio Kahonda, Ruhinda South County wa NRM, Honorable Uwakoli Godfrey, Butiro County wa NRM, Honorable Sechikubo Theodoro, Rwemiyaga County wa NRM mumanyi bulungi nnyo. Kuliko Sechikubo gwenkomyeko akiikirira Rwemiyaga. Kuliko Honorable Ayeku Patrick, Soloti County wa NRM. Kuliko Honorable Serikali Yoweri Mpwetwe County wa NRM. Kuliko Honorable Kauma Sauda District Woman Representative Iganga District wa NRM. Kuliko Honorable Chintu Brandon Alex Kagoma North County wa NRM. Kuliko Honorable Choto Ibrahim Mururi Budiope West County wa NRM. Kuliko Honorable Okeyo Peter Bukoli Island wa NRM. Kuliko Honorable Nakwanga Christopher Nakwanga Christine Tubo District Woman Representative Kabongo District wa NRM. Honorable Nyeko Derek Machindia East Division wa NUP. Honorable Kiwanuka Abudala Mukano North wa NUP. Kuliko Honorable Betty Namboze Bachireke Mukono Municipality wa NUP. Kuliko Honorable Namanya Naboth Rubanda County wa FDC. Kuliko Honorable Okot Moses Junior Biteke Kiyogo County FDC. Kuliko Honorable Olanya Gilbert Kirak South FDC. Honorable Lamwaka Margaret Chua East County Independent. Honorable Komol Emmanuel Dodoth East County Independent. Honorable Arinaitwe Rauben Isingiro West County Independent. Honorable Museveni William Bowekula South County Independent. Honorable Peter Erweru Lieutenant General UPDF era talina kibiina akiikirira UPDF kakiiko kano. Kati akakiiko kano akamanyiddwa nga Defense and Internal Affairs Committee kaliko ababaka oba kaliko abantu abakatuulako bali 27. Then kali akakiiko akalala akamanyiddwa nga Legal and Parliamentary Affairs Committee akamaze okuba nkatuula kaliko ababaka 36. Kati buno obukiiko bombi ndozamba kutegeezeza bulungi nnyo ampuliriza naddala mukulu wa Mr. Abudu eyambuzze ekibuuzo ekyo kye bayinza okuba nga bakolera mu Uganda obudde buno si kisuubira kuba mu kakiiko kano olabye numbers gye zigenda. Kakati amawulire gennina bano bamaze okuba nga batuula wetwogerera bamaze okuba nga basunsula n'okuyitaayita mweri ebbago eryaleeteddwa. Then oluvannyuma babere nga balizzaayo eri mu Parliament babulire Parliament kyeyinza okuba nga egamba naye ng'ebiseera ebisinga banagenda okuva wano ng'ensonga emaze okuba nga ekkiriziganyaako eba kkooti ebeerewo oba kkooti eveewo. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.